Okay, Buterevu oli ku Focus TV. Thank you so much wali nnyo kubeera ng'ogoberera. Wonna w'osinzidde okubanga otulaba abali mu diaspora abo batwagala nnyo kojja. Era abantu bwe wangamba bakuwagira ka bicycle kick bakatumya ne babeera wa ne wa. Era kagenda. Gwe wonna w'oli mu ggwanga lya tu. Gwe ngamba bugambi ndi jindi. Baluli madenka lubirizibwa gy'abali mu gye bayita zone C. Zone C eriwa? Ya America, ya America, Canada, Brazil, Venezuela, mawanga ngaago gonna Uruguay, Paraguay, aba mawanga bwegati. Nkalubiryo naye kakati byateredde okugendayo kwangu nnyo. Bafreka bicycle kick bajja kubanga batuka kakuyamba miganyulo kyaki egiri mu kale miganyulo egiri mu guverinoma nti tojja kubeera nga onyomebwa nga omuntu atukiriza obuvunaanyizibwa bw'amaka. Obuvunaanyizibwa bw'amaka bwe kye kimu ku bintu ebisinga okunyomesa abasajja. Era nze kati bukyantandika kukola bicycle kick. Tekyali mukazi agamba musajja nti tamalaako. Gwe mugambe tamalaako mwongere ajja kubemu ekituli. Kujja tuve Mengo n'abo abakazi bakole awo Mengo ninawo bagundi banga ba clients abawera 35. Be bakusongamu abakyala baabwe be bansongamu nti makaga gange gali gafudde oyo yeyagazza. Makaga gange gali gagenze. Naye mayi bakusongamu nti oba mayi bo abayisaamu deggaali obayambe buyambi kutasa makaga. Nze oli yantwala butwazi n'andaga mukyala we. Kimunange mami. Ono yazaawa amaka gange namubuli ono yazaawa amaka gange ali gawedde so nziyoze sikinaako buzibu n'olwekyo gwe nawe naali gy'oli tewali nsonga lwaki okkiriza amaka ago gatambule oba gakufe nga wendi kojja n'abayesimu gye wowa 0752 ojja kubeera nga tojja kuwoza nti ate oyo andeka sikoze eki oyo simanyi tantuusa andeka mu kkubo ekyo tekijja kukkiriziganya nakyo byonna bijja kuba ajja kutuusanga gy'olaga ate mu buli ngeri ajja kukulaga waliwo n'omunnyu gw'ensi omunnyu gw'ensi omunnyu gw'ensi ye mukazi bwagulegako lwakkiriza nti bulijjo no kyakola akitegeera kagulegako balo mugulire ka bicycle kick akulage ku munnyo gw'ensi ogufuna oba ogununeko oguwulire kama teriyo owulira omukazi nti oyo tamalaako kitegeeza nti tagununanga ku munnyo gwansi era gagukunuunyeeko oli okumanye nti ddala ensi eno mpoomu bulijjo bagamba kino bulijjo kino kye bategeeza mu kubeera n'omuntu bulijjo eno gwe bayita omwana w'omuntu kale no ne baganda fa Focus Farms bakugamba nti beyune bakuwe akoka akato akomulembe akenyama mu weeks mukaka bakolina kilo 3 wamu n'akatale bekwate bakuwe akatale k'enkoze ennyama bakuwe n'enkoko eri fresh eyakasalibwa eri mu mbeera ennungi wamu ne baganda fa Focus Events and Services bakugamba nti beyune bakolewe mukolo gwo oberenga naawe ogamba nti kituufu omukolo gwange gwakolebwa abantu bennyini abatuufu omukolo gukolebwe ne bayitayo emyaka 2 ekifaananyi kituneko nga kifaananyi ddala vidiyo kituneko nga vidiyo ddala so bekwate babe nga bakolera omukolo gwo mu mbeera eyo olunaku lwaliro Ojono Mulesi atuwe ku byafaayo by'eggwanga lyattu Uganda mayina agamba nti tutamanya gye tuva tumanya gye tulaga ojja mweyambisa okutuwaako ku ebyo ebifaayo musajja mulimi niza muyitamu ekyo okugira ekifaananyi kya agriculture era tutunuleko leero mu agriculture yali atya mu myaka nga tubalendoza 1980 biro siko jayo watyawo tutwalirawo tutwalirawo agriculture akwatibwanga tya zingenda kuviira ngenda kutandikira akantandikire mu 1900 kale 62 yes awo nga Uganda emaze okwasibwa obwetwaze bwayo nti kati Uganda yo nga etandise okwefuga kojja essaawa zino tulina minisita oba atwala ministry eya agriculture and animal husband omukulu Frank Tumwebazi era omukulu yatwala ekitongole ekyo ekya agriculture essaawa zino mu Uganda edda mu 1962 nga tufuna obwetwaze
ministries zino zakolanga zopalinga zitya era omuntu munnansi yaziganyirwanga mwatya jjajja wange eri ku kyalo eri n'abanga aganyirwa mu basinganga ng'oganyirwamu mu ministry ministry ngeyo ebeerawo nti agriculture minister yennyini aba ategeera agriculture ba permanent secretaries baba bategeera ki agriculture bagundi bonna abalimu ba managers baani abali mu bitongole byonna bitali bimu ba field officers bonna baba bamanyi agriculture era bwe wabeerawo enkiiko oba emisomo gibeera gy'abalimi so si gyaba baboosi ba ministry naye kati mu Uganda bwe baba bategesa omusomo gwonna nga gwa agriculture bagutegeka mu Serena etali mulimi n'omu nti bannange tulina omwoleso gw'ebyobulimi ngenda kusomeza abiri mu omwoleso omusomo seminare manya semina ngenda kusomeza 26 omwezi ogujja tulina semina ku Serena lwaki ebeera ku Serena ogw'ebyobulimi era ogenda okulaba nga abasajja bajja bavuga bona pakinga zimpenkoni zaani zonna tekuliiko mulimi n'omu baleese ba boss baleeta mikwano gyabwe beeriire kuki kwa allowance oyo kubanga ziba sente nnyingi abafandinga ekintu ng'ekyo Denmark yetera okufandinga ebintu ebyo ne Netherland eteekamu sente empitirivu era bo baba balowooza nti okumanya okulima kulimu sente nabe emmotoka abalimize bajjiramu bo bwe baba balowooza naye nga abateekwa okuganyulwa mu kintu ekyo babaleseeyo naye luli nga bwe kwabanga nti kulima nga bakugamba nti tugenda kubeera edda gundi kati nze gye nabeeranga ewajjajja wange ng'eyitibwa Mukono district yali eyitibwa Kyaggwe district nga Kyaggwe district ne Kayunga mwagendera kati district ye Kayunga nga mwegendera n'abo Buyikwe nga mwegendera bono yali Mukono ne paati ya Wakiso Kyaggwe district nga yali Kyaggwe district ng'omusomo gubeera ku district ku saza headquarter Bugerere nga bwe bayita babagamba nti wajja kubaayo omusomo nga abaami b'ebyalo ow'omuluka ajja n'agamba nti waliyo omusomo w'essaza yatugambye eriyo omusomo abalimi bonna beetaagibwa kati olwo ate waalingawo ebibiina cooperative societies ng'ate zo nazo ziyita abantu baazo bammemba baazo nti eriyo omusomo gwategekeddwa n'olwekyo bammemba ba koopu mwenna mujje babeetaaga olwaleero tebabinyega babeera mu Serena n'agutegese yennyini agutegeka atuuka ssaawa nga 9 ate bw'ajja nti agenda mangu wali bwe bajjanga nga baleeta abasajja abakalasa batya baavanga mu Ministry of Agriculture Bukalasa mu college eyo be baatuma abakalasa nga banagamba nti oyo abadokita baavanga Makerere nga bava Mulago ojja kankusala ekirimi awo nnyini nga tunagenda nnyo mu maaso agriculture ono omwogerako mu kiti ki era gwe olinamu profession yonna mu kiti kya mu agriculture oba era olw'okuba nalaba ebyo byonna namwagala nnyo nentuuka okugenda mbisome era bwe nagenda nengenda bayitawo wali Ministry of Agriculture and Forestry ebbanda ne bansindika ne bantraining ennamanve walingawo Ministry of Agriculture awo kati olwaleero bataddewo industrial park awo wenyini nze nenjiga ebyemiti nayiga bya miti nenjiga ebyemiti n'okugguka mu miti era njimanyo gisimba okusimba ebibira ebyo byonna ndi omu ku basimba compartment za nammanvu ezo okuva ku compartment 1 okutuuka ku compartment 15 abamanyi abaagala ennyo obutonde bubeerewo ze baasaaye ne basaawo field ki ne basaawo amakolero twalima nga kali tulima buli kika kya muti okuva awo okkuba owolaba kooko kooko njiraba compartment number 15 awali kooko
oludda luno wali compartment namba emu bata industry gundi park eyo okugenda paka kuleke Victoria ebukasa nga tuyitomo paka ebutabika yonanga twasimbamu emiti era yatukuliranga bamuyitanga Mwami Wembe DFO nga ye DFO Wembe nga eyali waliwo omulala eyali atukulira era office omu yali wano bayitawo kolo oba ovudde Namambe bwoti ng'oyita eno mu luguudo olukadde simanyi oba mu lumanyi olukadde ndumanyi olwo oluyita awo bayitawo Nantabuulirwa nga wokyamira n'oddawo munda amayumba ga forestry we gaalinga oyita mu Kinawataka eyo n'oyita ku Jokers n'ogenda awo maaso ku mukono gwa ddyo waliwo agriculture nga agriculture and forestry ng'oludda luno veterinary services era veterinary awo yalinawo ne farm naye simanyi yalaga kati fwe baatukusenza lutinga Kikera abaali bakolayo ne baleeta abaana abato abayivu abayize ebintu ebyenjawulo ababibeezezaawo kati tobalaba ekibira kitinta nekojja ensi ekula kati awo waliwo ekibira ebiseera ebyo kati tawuni zijja zikola bajje basaawe ne botanico ey'Entebbe nze nkozesa magezi sinyumirwa bwogezi ebibira n'ensi ne bweba ekula etya teyeetaaga bibira naye era tawuni kojja bwekula basenda tawuni bwekula you preserve what you have. Gende Italy ojja kusanga Colosseum gyeri yaliwo mirembe ki olowooza ffe tusinga okulaakulana ennyo okusinga gundi ziri zikula speed ekibuga Manchester okimanyi ekisaawe kya Old Trafford tekiriimu wakati kya mwaka ki muleme kwogeranga bintu binalowoozesa nti mulina magezi waneffe Uganda bwe tubeera nga tukula nagamba nti wane ewaffe ate mujja kusinika amannyo mugende mu bazungu ate ng'ebyammwe mubitemye butemi tubolaba tusaanyawo ebisaawe eby'omuddo ne tuteekamu ebiwempe naye ng'omuddo gubadde gumera bulungi nnyo nga gwewemeza gwokka naye ne tugula ebiwempe ne tubiteeka ate mu ebisaawe olwo ye Uganda ekula ennono tuzivuddeko tuli werindako mu bbanga ttono nnyo tujja kutuuka okugula amatooke nga tugagula Zambia oba tugagula e Bungereza amatooke gajje wano ewaffe tugaliire wano okusinziira ku mbeera eriwo bwe tulaba nga tugenda ng'osobola okugenda n'oddira emiti ebibira nga bujuuko n'obitemawo byonna ffe mwe twajjanga emiti nga tugenda ne tulondamu ensigo ne tujja ne tulwana tuzimeze tufune ebibira ebirala ebirina emiti egyo era gyagenda okulaba nga emiti egyo ate twagisimba nnyo ku nguudo at least koko batasobola gitemaatema babasaayirako waggulu ne gusigalawo nga munoonya muziyita mutya ezo tuziyita waliwo emiti gye tuyita ginnansangwa traditional trees nga tuzinoonya ne tugisimba kati ojja kulaba nawali nga ogenda okuyingira ng'oyise ekayanja ogenda okuyingira erugazi waliwo awo twasimba emiti ne tugiteekamu kubera ettaka lya Kabaka ne tugisimba omwo waakiri bwe kiri bakyo bakireseewo kiribeerawo kojja totuyisaako emirimu saa zino kyasobola okusimba okulaninga egyo emirimu gy'ekibira oyinza oba ali awo alaba ekibira osobola bulungi nnyo kiddukanya otya osobola okufuna emiti ensigo zonna z'oyagala osobola okusimba ekibira nga kya migavu osobola okusimba ekibira nga kya misizi osobola okusimba ekibira nga kya nnongo osobola okusimba ekibira nga kya misambya egyo emiti ginnansangwe osobola okusimba waliwo n'emiti egya bulijjo kati mulimu emiti egyo nga gye tuyita emizungu osobola okusimba terminalia osobola okusimba alikeria osobola okusimba emiti oganga soferia osobola okusimba gye bayita cruzeria emiti gyonna gyegiri mu nsi osobola okusimba emiti gye bayitanga Catherine osobola okusimba waliwo obuti babuyita keyapo okuva edda nedda keyapo ye nga tumusimba nga akola nkomera za poliisi obulinga obwamaggwanga gwe tumusimbira nga buli kintu nga waliwo bwe tuyita capricious emiti gye bayita capricious nga tugisimba kukola nkomera za masomero nga papasi yagwo era kyovalaba ngiri nnyo ku bigo mwe bamuyita busedero
ngera tulina n'ekibira kiramba kye tuyita Christmas tree gondi compartment nga abaagala emiti gya Christmas egyo tugisimba ebiseera bya Christmas ne bagitema nga tugisimba papasererwe sijina emiti emizungu nga tutema oyo gundi yennyini Capricious oba Catherine oba Thuya waliwo mukatiba kayita Thuya era kabeera oyo sedero naye okasanga kanyuma nnyo ne ketegeka bulungi nnyo egyo gyonna miti osobola okukola ebibira byagyo byonna tebikyaliwo weebiri byandibadde weebiri kuba abaabikola nga weetuli naye tebatweyambisizza era kyobola be twali tukola nabo abasinga obungi waliwo omwami nali nkola naye era mu forestry yabadde ngaawo ng'ogenda emukono ku mukono ogwakkona oluva ku kikubo ky'entaawo awo mu maaso mutabani we yaliwo yabadde asimba emiti awo kati abo abaana bonna ero jabbalaba n'omulala omukyala yali nga mundeba bazimba Bank of Africa naye twali tukola naye mu agriculture ye yali nga akola mu kugundi ku district Nakawa opposite ne awali Uganda Forest Authority weri bo we bali bakolera abo naye kati bafa n'okufa kati babadde nga basimba bali awo bangi mwe bali bagenze n'omwami waliwo omwami omulala ali wano Bombo Enyimbwa nawo waliwo Forestry Department bamuyita Kizito era yakyaliyo kojja ebiseera bino tuyinawo programs nga bolaba NADS era ku kyalo bajja ne babawo ente oba embuzi bw'omala ogironda n'owa munno naye nalonda kwali kugamba gavumenti ndaba nga mu kyalo eyo erina ebintu byekola eby'amaanyi erina byakola naawe pulezidenti waliwo gye yagenze ne bagamba nti tukoze nnyo batuyambye obwedda buli bonna tebavaayo nga bagamba nti tebituuka naye mulimu abatonda balaga PDM kyabakoledde nga balaga amafaamu ebyo byonyo waliwo tuvuge emmotoka nfuna amafuta ontwale ku faamu emunga ya muntu ya PDM kojja lwaki tuvuga amafuta oyina kadata tugenda kuva wano ku seeti nkulage PDM omukyala alupo vice president yennyini nga yalambula ono w'emityana PDM yagula enteze ssatu omanyize waliwo ekintu kyenjagala nkubuulire waliwo yabadde annyonnyolaawo nga yafuna embuzi 2 naye ng'ebintu byalina bikulaga musimanyi nengira faamu nenkola faamu mu busa bwa mbuzi 2 nze sirumbibweyo nze ekintu kye boogereramu nakirimu nkimanyi obuso bw'embuzi 2 tebuyinza kugimusa bitooke 6 naye yagamba nti alina olusuku simanya avugyamu sente bwe ziti akola nga kitya singa olwaleero omuntu nga yengaggawala gye bali bagagawala nga bakuwadde embuzi 2 ezo singa buli kizimbe ekiri mu Kampala kya mulimi wa mukyalo ebyo bakulimba nze balina omuze abala ba program eno era bajja kitegeera nze taata wange yatwagira ne tusimba ekibira eziroowe ekyakabituuzi bano abalambula bwe babanga bajjanga batujja basabe muzeeyi twagala kujja tuteekeko wano ekipande kyaffe omukulu ajja okulambula omukulu ajja mu kitundu luno babulaba emmwanyi zaffe twagala tusimbeko wano tulage korona obukofi bwakoze naye bwe tujja kuwaayo sente bwe ziti taata yagaana ne bagamba nti mujja biteekawo mumala okubba sente bazibawa muzituleetere kati ate oyagala nze nimba omukulembeze n'abagaana temubiteekawo ate nti nze nzeekolerako n'eddagala lintawaanya temumalira budde temujja wano kojja gavumenti ziri zakolanga zitya okulaba nga saavisi zituuka ku muntu nakubuulidde nga bagenda mu byalo bategeka emisomo gy'okulima bagitwala mu byalo eri abalima so si mu kibuga etali balima ojja kulaba nga bategese omusomo gw'okulima wano nga guli mu gundi awo mu Serena ng'abalimu be banyini bizimbe ebiri mu Kampala ng'abalimu be banyini za keedi be banyini makampuni zaki ne kalawense kawayali nyumba mu mwaka ke mafuta so nga kiba kyamagezi nnyo singa oba otegese musomo gwa kulima n'ogenda mu balimi n'oyita abalimi nti tujja kuba n'omusomo mu mwezi gundi mu kifo bw'ekiti omusomo ne gutambula ne gugenda eri abalimi so si balimi kutambula kujja n'aba musomo kati bw'oba otegeka musomo gy'education oyinza ogitegekera mu Serena otegekera bakozi ba bizinesi musomo gy'education mugenda wa district education officer omugambe tujja kuba n'omusomo mu bbanga mu biseera bwe biti ayite agambe tujja kuba venue ejja kuba somero gundi abasomesa bagende babeere mu musomo ferulinga buli mwaka
bagenda mu misomo Mukono yalinga district education offices yes. Zibeera ng'abantu gye bagenda ne basoma tokola bakati olwalira omusomesa owa math asomesa mu ssomero lino n'owaliri bwe basomesa abaana buli omu akwata bibye kuba tebasomera wamu tebaba kye tuyita orientation buli omu akola bibye buli omu akola kiki ojja kusanga ku agriculture badidde omuntu nga amanyi bya library nga gwe wadde agriculture badire omuntu amanyi ebya games tuli wabeeranga ministry ya agriculture nga waliwo ne ministry of animal husbandry games and fisheries nga banjawulo nga zanjawulo agriculture and animal husbandry nga ndala ne games and fisheries nga ndala saazo eryemu olwenakola ti kati kiringa okudira ministry ya sports n'ogigata ne education nga zonna zitwala butwazi sente tekuli ekola magoba oba tolina kyokoze kwa zonna ziba zisaasanya busaasanya tekijja kugasa kubeera na ministry education 3 tekiwa makulu koja omulimi w'essaawa zino asinga nnyo okukaba ekyo kye bayita akatale ebyobulimi mu kuva dda byo byalinga gundi ki nga birungi nnyo ng'era n'obutale weebuli ng'emmwanyi zitundibwa kuba waliwo ekitongole ekizitunda kyayitibwanga Coffee Marketing Board ng'abalima ate abalimi abalima kasooli nga tayinza kudiba walingawo ekitongole ekiyitibwa Produce Marketing Board nga kya gavumenti ng'abalimye ebintu nga pamba nga naye tayinza badibako nga factory zikola waliwo factory gyebayitanga Rayon Textiles nga waliwo Nyanza Textiles nga waliwo ne Mulco nga waliwo ne Lira Spinning Mills nga zonna zikola kuki ku pamba nga pamba talina bwadiba ng'ate waliwo ne company ekola ku bya pamba emusuubula bw'abadibye nga bali tebamuguze ng'eyitibwa Lint Marketing Board nga ya gavumenti nti bannange akatale kapamba kabi nga yejja emugula yenna bwemala omugula ng'emusunsula yenna ng'ejja mu kyalo ku kyalo ng'egaba ensigo za bwereere tewaaliwo okutunda nsigo ensigo nga bagabangabe anti nga bazisunsudde mu pamba yes nga Lint Marketing Board ezigaba negabira abalima pamba ezaafikangawo ensigo Lint Marketing Board netandika ekyuma ekimanyiddwa nga East African Oil Industry ensigo za pamba ne bazikolamu butto saawa zino yali 2026 meka bwe baleeta system ya vanilla oyo vanilla ogolooza bamuleeta 26 vanilla wano yaliwo okuva dda bagireta gavumenti yagireeta mu kyalo eyo bakamutegeera bo gavumenti yali eganyi buganyi kumussa mu nkola yakamutegeera era bwe bapakuka ennyombo tulima vanilla tulonye abakugu ne babalagirira ndi mugende vanilla asinga kulimibwa mu Madagascar ne bagende Madagascar ne bagenze kusoma kuki ku vanilla ne babagamba naye mwe mwakula mutya bannayuganda vanilla asinga wammwe vanilla twamujjanga ewamu vanilla yali asinga wano mu Uganda ate mu Kampala eyo wolaba bayita Lubowa estate awo Lubowa gundi weeri roofings okwambuka eyo estate eyo yonna yali ya mmwanyi nga ya Coffee Marketing Board nga mu layini z'emmwanyi bateekamu basimbamu vanilla abasajja ne babagamba nti ku vanilla gwe mulina omungi oyo ate mujja muzungire eno waffe nga bo basazeemu estate bazimbamu mayumba gaabwe bagabanyeewo simanyi aba Focus TV oyinza okujjukira ku project ya vanilla bamuzeeyi bamala omulima bulungi anti ekireeta naye okutuuka ku katale ng'agudde akyaleeta ekyo okugamba nti agudde gavumenti ya Uganda eyagala okutambuza ebintu naye ate mubeeramu abagikolerera egwe bakolerera omusajja yali agula vanilla bamuyitanga omusajja oyo yalinga nannyini Ssembuule nga agula vanilla mu kyaggwe yenna kati ne batandika omusibako ebisangosango biki ne bamulemesa neegwa twatundula vanilla kati vanilla bwamala okugwa
wabairawo omugagga omwakizuula nti vanilla kiro egula emitwalo 3 ene 5 ebamuza ku 13 kakati abyekikamu nti buli ayagala okutunda vanilla ayita munze adda bamuzaako mu ssekalaalo oyo abiyingiramu olwo babiremesa n'ebyali ebya produce marketing board produce marketing board nayo bwe yali ng'egira kasooli adibye biki bidibye mu bireete tubigule ne babigula ne babiguza United Nations World Food Program nga bamubaguza World Food Program esa kasooli ng'olwo tekyasuubula buwunga ku bantu egula kasooli oyo n'emutwala mu byuma ne bamukuba ne bamutwalalira ba refugees naki oba abeetaaga obuyambi kati ebyo byonna bagenda babisuubula kati ne wabawo abanene bo wano mu ggwanga nga balaba bitambula ono ne yeekiika mu nnuuni nti yazitunda yekka ono n'agamba nti nze nina okutunda amateebwa eru nzekka amateera abantu ne bagamba gafugwe ebbeeyi bw'alaba mugagaanidde ng'agamba ageeyo mabi galimu kalusu nti bannanga abeesemba bule temuleeta agammwe mabi olwo ng'omanya balina embiranye n'ababadde bagaleeta baganye okutuuka ku ntegeeragana ennyama yammwe embi ennyama erina kuva gindi yokka kuba yeeva ebibye nga oli agamba nti kasooli yenna oba omutwala Kenya baki nze nina okumukebera ng'oli bw'alaba muwakanyiza ng'agenda eri nti baleeta kasooli bamufuuyira Uganda ani afuuyira kasooli kati ebyo bireetedde okudda emabega kubanga abantu beeyagaliza bokka eggwanga tebakyaleesewo ebitongole okulaba nga bayamba kuba mwe mwakikolanga kiri ekitongole zaawo kiri ekitongole ogambe nti produce marketing board ezzeewo kubanga era yali yakolera gavumenti naye kati muntu buntu n'akugamba nti ate omuceere nze nguleeta oli nagamba nti nze bwe ndikulaba ng'oleese ekibiriiti wano nkusse oli n'agamba nti nze nina okuleeta amanda ge bayita tiger head nze ngayingiza wano wano walingawo sabbuuni nga bamuyita kisumuluzo kyamulabako abakiyingiramu bakiyingiramu ng'oli agamba nti nze nina okuleeta sabbuuni ate nze mutuusiza wano ne batuuka kuleeta ku sabbuuni gwe bayitanga buulu edda kati buulu ekyavamu kampuni ne bagireeta wano waliwo ne kampuni gwe bayita nga bawaziru nga yereeta sabbuuni yokka yereeta sukaali wano mu ggwanga nga waliwo yeekukwesa emabega waayo bw'ati era bigenda okukakana ng'abadde yeekweseeyo ogenda okulaba nga ate bamukwata ate wabuuka emisolo ate wakola biti w'obimanyira ti yakola kino kojja waliwo juzi omukyala gwe waŋŋamba yali sayidize eyo ku nnyanja bambi nga bagezaako bafuba okulaba nga batebenkeza oba batereeza envuba ennuŋŋamu ey'ebyennyanja kuba abavubi b'ennaku zino ensobi gye bakoze era gavumenti eri mu kirwanako nnyo kitereeza bavuba obwennyanja obuto ne bafiiriza ate obaolyawo ebiseera eby'omu maaso eby'ebyennyanja abavubi obwennyanja obuto abavubi abali ku nnyanja ezo ez'enjawulo bavubi tebavuba obwennyanja buto bonna abavubi baali batadde mu kooti nti bano bavuba byennyanja bito ndalako omukyala nga bookya obutimba obuvuba obwennyanja nga bookya obutimba obuvuba obwennyanja awo tugambe nti ani mubi anti bano mmwe temwetegekedde kyanca nze kyenkubuuziza kirala baaba tugambe nti ani mubi kuba obutimba obwo twalina kampuni wano mu Uganda bagiyitanga Uganda Fishnet Manufacturers nga bakola obutimba obw'ebyennyanja byokka ebisobola okuvubibwa mu Uganda ab'omululu mu gavumenti abaalimu ebiseera ebyo kampuni ne bagisuula ne bagiggala kati obutimba buva bweru bo baleeteremu n'obunaavuba obwennyanja bo bwe baagala kuba baabazigirira nti mukene agenda nnyo alina gy'alaga ate bwe tulaba bookya abo baba butategeeragana bwe buba buzzeewo wakati we yaleeta obutimba dibe beganya okutuka engabana kwaba abavubi abo kuliko asobola okugenda e China n'alagiriza obutimba n'abuleeta obuvubi balina ssente babukiri yalingirawa kati oyinza okugamba nti bakutte abantu n'emmundu mpya bazikiri yalinze ani akiri yalinga emmundu ebintu ku booda si gavumenti nekiri yalinga obutimba obukwata obwennyanja bwe mwagaana okuvuba obutimba ne buyingira muleme ffe tuli basiru tuli bagezi so toyinza kuŋŋamba mbu bakutte omuntu n'emmundu empya konteyina nnamba ng'ate olina giyisa ku booda gikiriyalinga okuggyako nga abagikiriyalinze bali mu lukwe kati tewaliwo ngeri yonna gye bayinza kuyingiza butimba bwa bwennyanja buto nga gavumenti temanyi
kuba yebukiri yalinga olaba bagambye bugambi tewali wakirizibwa kubeera na internet ya gundi Starlink waliwo gwogiraba naye kati ngezo zote teziyitira nti waliwo eyazireese lwaki obutimba buyitira abo bibalema buli migabana ne balyoka bakikola koja era mu myaka egyo gyemabegakaawo nalabako ekitongole kya agriculture nga kize mu byalo nga bagaba ente nkuwa ente bwezaala n'owo omuyimaawo bwezaala n'owooli ebyo tebyakajja ffe twagenda okuzaalibwa nga weebiri ekitongole kyali kyebweru nga bakiyita sendakaawo nga weekiri kati bali bayagala bwagazi kulowoozesa nti be babikoze sendi akaawo nga bakuwa ente bwezaala n'omwana n'oguwa omulala oba gwe n'ogiwa omulala naye nemuzaalira kujenga manyi bya buno mulembe gwaffe abantu byetuuma abantu bangi nnyo babyetuuma oli n'atuuka n'okugamba mu nkoze enguudo okuva eddala edda nkole zibeerawo nga nkole ye ate gavumenti erimuko oyinza bwe batekoze enguudo ani anaazikola yeeyina ozikola era nawo n'okugamba mbwe bagabira abantu abasuubuzi abalimi ente naki badizigabidde baki ate oyinza okudira ente ozigabire babazzi era oyina ozigabira balunzi n'abalimi era gavumenti erina obbafaako okulaba nti ebaleetera eddagala eddungi nga tulina wandibadde waliwo amaduuka aga gavumenti abalimi n'abalunzi mwe bagula eddagala naye ate netuuka kubanga omusajja gundi yakola eddagala lye n'ateeka mu maduuka owa quality chemical nga lwaki gavumenti ng'egamba eyimiridde okubya bulimi na bulunzi lwaki tekola maduuka twalinanga amaduuka wano nga fresh foods oba foods and beverages nga gavumenti gaayo nga ebintu bibeeramu ku kasente twayagala ebintu nti njagala bya bulimi nga bibeeramu ebyobulimi n'amaduuka g'obulimi wabangawo cooperative shops nga gavumenti kigikakatako okuyamba cooperative societies ezo nezikwatako ne baleeta eddagala ne libeera mu cooperative societies nga ebibiina by'obwegasi abalimi mugende eyo mu maduuka ago mwe mugule ng'ebintu temugula naggule nga ebibiina olwokuba muli bammemba nga baddira eddagala buli omu ne bamuwa erimumala ne baddira ku magoba ekibiina ge kikola ne bagamba nti twaggyeeko ssente bwe ziti za kugula ddagala liri etwabawa eyo ye gavumenti eba etambula emanye ebyobulimi nga bwe kiba ku kyobulunzi gavumenti negamba nti abalunzi bajja baleeta eddagala effu gavumenti yazimba zetuyita dips awafuuyirirwa ente ejja netambula neyingira mu ddagala nga aba Ministry of gundi veterinary services nga erina ebitundu mu buli area ng'erinamu ettaka lwakuba kati baali eddiza abalaga nti babuyinza nnyo buli kitundu ng'ente ku lunaku lwokusatu nazo zamanyiira zibala nnaku ente nazo ne zigenda tewaliyo omutundi bwe gwatuuka nti ente zirina enkwa nga teziriiyo ente zikimanyi olunaku lwokusatu egenda okunaaba mu kyebase nga zo zizuukuka kugenda ne zisimba layini ne zituuka ku dip ne zigwamu dipu zino zabeeranga mu area coverage etya nga constituency bw'ogiraba bwewandigirabye nga bwekirimu nga zibeera mu magombolola ng'ente zitambula mu gombolola ne zigenda we bazifuuyirira nti egombolola lyaffe dini eryekawempe dipu eriwati ne ziyita mu dipu zonna ne veterinary doctor ali waliwo egenda kubanga nga yayita mu luntu bwe luti dokita gyakuba empiso nga dokita gyakuba empiso emaze okunaaba eryenkwa gyagenda akuba empiso ey'amakebe nga oluusi eddagala bateekamu nanka mulimu gamatox oba n'eddagala eddala lyonna nga bazikuba empiso ne zigenda ente ng'osanga ente ng'enyirira bweti tewasangako nte erina kawawa ng'ente ne bw'oba olina ente ezo nga tozikumira muliro kwota nga teba na buzibu dipu zino nga za bwereere nga omuntu omulunzi yenna bakubuuza oleesa ente mmeka nti ente zange 100 nga bagamba nti ojja kusasulayo siringi 250 nga gavumenti ebirala ebikolera ebisigadde nga yebikolako naye mbuulirayo kali b'essomero nti bagambye nti omwana mumuwe ekikopo ky'obugi mumuteremu sukaali nti babagambye basasule bati naye ku mudidi ogutwalibwa kojja nga tumaliriza
Ministry of Animal Husbandry, Agriculture, Fisheries. Biki byolowooza ebiyinza okuba bulumira kyo obuyinza obumulumulu kyo obuyinza okutereezebwa oba oli awo tubeeranga Ministry ya Agriculture ekole bweti eteekewo Ministry of Agriculture eddanga erina tractor zibeera ku headquarters zaayo yogera ku tractors nga zibeera nga cooperative societies wabangawo ennimiro za cooperative nga bwe mwagala okulima mukima tractor eyo ne mugenda mugiteekamu amafuta ne musasula driver agivuga olunaku olulamba n'alima oba wiiki nga mumusasula nga muteekamu amafuta yena agivuga mumusasula avuga ne mumala neddayo ku gye saawa zino okulaba ka tractor mu kyalo kyaffe naye kati eggwanga nga liyimiridde ku bulimi okubanga district teyinza kuba na tractor y'abalimi naye nga osobola okugula ebimotoka bya tiya gaasi ebimotoka 400 bigoberere Kyagulanyi omu n'oteekawo ne Hilux 30 n'osasula n'abasirikale 1500 abo bonna bye baakola kugula tiya gaasi wala bimotoka ezo emmotoka amafuta gezinywa omuntu wa bulijjo afuniramuwa wogula ogulamu tractor 4 ne zibikola mu district 10 nga tractor 4 zikola mu district 10 abantu tebazifunamu kyembagamba nti nze nkugambye okuleeta olwesi tractor nerima mu kyalo kati eri ewaffe oba mu roodi kakati ate nno tekyataaga buroodi kati district ng'eyo esemba gundi Kyankwanzi endanga tugiteeka walimi gyendi Kyankwanzi ku district newayo tractor nga 3 tractor 2 zimala district ne bamanya nti tulina abalimi abalungi abatutumufu bameka ndi 50 guno omwezi banabi abimu abatano babalimire ogujja balimire bali tractor batemazeewo district naye ekyo kyetaaga nakyo kugamba gavumenti nti mukole kiti ekikulu nti kati ebintu tebikolebwa babimanyi bwe muba mwaronze nga kati bwe okulonda kwawedde kati abaakoze mu kalulu be bajja okuwa emirimu abagimanyi gikola badwere kabasirane nti mwalonda bubi so gavumenti yandizeeyo newa abantu abali mu positions entuufu kakati kyogamba nti osobola okugenda nga TTC efulumiza abasomesa olw'okuba balondamu nandala mafaabi n'otaba wa mirimu emirimu n'ogiwa abaakulonda ng'ate bo basomye gundi katemba nti amune be bannonda nti bannange ono mutabani wa gundi ono mwana wa gundi ate twalwana naye n'omuwa ekyo nga waliwo yakisoma so abantu balina oweebwa emirimu ku merit kyonna kyogerera nkimanyi kakati ffe kyensonga lwaki abamanyi ebintu abaagala babituwulirirako wano ku mikutu n'ateekako akasimu ke n'awuliriza omusajja yagamba bw'ati nti bw'oba osimba kalitunsi ng'oyagala sayizi bweti okola fuuti 4 okola fuuti 10 ku 10 bw'oba oyagala wa bikondo wakuzimbisa no akomerera okola fuuti 5 ku 5 bw'oba oyagala wa miti nga giyu oba gisi okola fuuti 10 ku 8 kati ebyo byonna omuti bw'oba njagala kugejja sayizi eno nkola kiti ojjala ekikufunira eki project ntugenda n'osimbira emiti eyo sente zo bwe zibaawo nze wendi bwe zibaawo sente zo wendi nze kuba obwongo bwange mbulina bye nasoma mbirina naye sifunye mukisa gubikozesa bwe nandigukozesezza wakyaliwo ababa balonda obulungi abali musiimibwa kojja kano ke kasembayo akamundooza mu agriculture mu animal husbandry tulinawoko bakiyita batya olulyo bakiyita spices yes waliwo kye bayita olulyo olw'ekintu katugeze obanga abali mu mbizi abali mu mbuzi abali mu nte nti waliwo ebifo balina okulaga okugjawo ez'enjawulo essaawa zino weebiri naye bikyali bitono mu biseera byammwe walingawo ebintu ebyo bwe bityo
agorozeze ente ennusu zetuyita enzungu zaavaawo Amini yazireeta wano n'agamba naye twagala zaale naye zino zizaala mpola ne bateekawo department of faculty of gundi veterinary egini era faculty of veterinary eye Makerere ebadde nga n'entaawo ng'ente mweziri olulyo nga weeziri abaagala ne batandika ne department ya artificial insemination. Yes. Weri kyova owulira nga bagamba nti nusu Bulaaya kyebaba bategeeza kati olwaliro bagamba nti kwota 75 eri 25 oba eri 30 bwe batyo oba eri 50. Naye wano mu Uganda kizibu nnyo okukola ente nga eri 75 bweba 75 bwezaala ennume emenye endala zonna eziriwo. Bakola mirundi egisinga obulungi bakola 25 oba 30 ekinene nnyo bwe bagikola 50 kyebayita nusu Bulaaya 50 ekitegeeza nusu. Nti olulyo temazeeyo luli obuleja bwe ziba mbizi nazo zaaliwaawo. Era ojja kusanga embizi ezo eba mpanvu bwetiyo eba mpanvu teba buno bwe mumanyi obuberege ebeera amagulu gali eri n'eno zizeze olulyo n'embuzi era ojja kulaba nga n'amatu gaazo mawanvu galinga gaga bumyu. Embuzi eryawo erigitawo teringa nte oli yagamba nti ezo embuzi yafuna Bbilimbwa alabirira olusuku lwa eka 5 mwajja obusa ati siruwalirako oyo naye. Ezo embuzi mweziri nakyo byonna n'ente na buli kimu kyonna olaba n'emiti nagyo mwegiri emirungi ne kalitunsi twamukyusa kati tumukyusa tumugraftinga tufunamu ebika ebirungi. Kuba waliwo ebika byetusimba nga bwe kikula bwe bakisala kyatika waliwo ekika nga kikula mangu ekikola mangu omuti gw'oyagala. Era kakati kyova olaba nti kati omulundi guno mu bbanga ttono lya myaka ng'obadde oyagala kuzimba nyungu nga kati bw'oli oleero osimba kalitunsi n'omanya nti kati mu myaka ena aba asobola okuserekera enju ate nga miti mikumu bulungi. Kojja kino tukiwumbe bwe tuti we were rewarding this government and those governments before on 10%. Eyakakati ogiwa mmeka era eziri eziwedde ogambye okuva mu 1960 n'oziwa mmeka agriculture zi government ziri nali nziwa 9 ku 10. Then eno yaffe eriwo erina ministry ezimbye ebitebe ebyenjawulo njiwa 25. Tetuyinza kubanga tusukawo wano obadde ne Kojja Kagato ng'akunnyonnyola ebyo obanga olwaliro ne government farms tezikyaliwo government mwerundira tezikyaliwo ng'ate zaaliwo bazisangawo nga nnungi omulimu gwe yageze n'alabira n'agamba kino kikolebwa bwe kati ogamba otandi Uganda Coffee Development Authority ebaddengawo nga terina na plantation ya mmwanyi olwoba okola ki ng'erina kuggyewako naye lulinga Coffee Marketing Board yali erina gundi yaayo plantation z'emmwanyi ng'ezirina Linti Marketing Board ng'erina areas mw'erina emisiri gya pamba Produce Marketing Board ng'erina areas nti wano waliwo kasooli wano waliwo binyeebwa wano waliwo muwogo wano waliwo simusimu ng'omulimi alina watuukira okulaba kwekibagamba omulimi nga mugende Namalere gende Namalere nga waliyo ng'ogendeko Abanyolo nga liyo farms ze balabirako ng'ogende Bukalasa ne bakuyigiriza ti obola waliyo ne muwogo gutwayengitanga muwogo wa Bukalasa nga mulungi nnyo akuumuka n'okumuuka Bukalasa wali kyamire ew'obulenzo ddeyi munda twagende Kabunyolo eyo ne maama njagala zibanja bagenda kati bakola ki abanene begabanyayo ettaka lyabwe balyegabanyiza lyonna buli erya government farms zonna zonna ezisinga obungi bagenze bazegabanya so kyenvanjiwa 5 nti teyagala byekola nga buli veterinary gundi weeri division we yabeeranga nga wabeerawo emmotoka za vete eziri awe ezitambula mwe bayinza okugambira nti veterinary doctor aluwa ente z'egindi ziri bubi n'agenda zonna n'azijjanjaba mu area asasula omusaala ogwa gavumenti veterinary gundi Ministry of Veterinary and Animal Husbandry nga weeri
Musasula. Kati olwaliro oli gende nja kunyigira bwere. Obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano. Nagamba nti kojjaka gatono nja mukuleeteranga at least mu week nga tunyumizawo ku gyenvuddewo oyo. Nagamba nti otamanya gy'ova oyinza obutamanya gy'olaga. Tukola olunaku olwaleero obeera bulungi weraba. Kusubscribinga ku Focus TV bingi